Amalungi akomenda kwanda Rose Media Eugene kwaniza olunaku olwo n'enkobozi n'emimujjo najjo tusakkenga lumukwana subscribe nga tuyenza nnyo teyanzege ate nabo no subscribe nga tereko notification obeera ng'ofuna video mu budde video gimpereka comment ne ka like tuba tuteesaamu mukwano amawulire agaliwo g'abasuubuzi bambi basisinkanye omukulembeze w'eggwanga naye nga birabika tebyagenze bulungi okukakana nga beekandaze bwe bati abamu baavudde ne mu lukiiko nga pulezidenti akyaliko byabagamba bano nno baabukeezeza nawanca ne bagenda Kololo nga bamanyi nti basinkana president ebyo bigenda kuba biteredde basoose kwesoma nga bamulanga abo bonna babadde nga batulira ebbaluwa zaabwe nga babasaba okusinkana president omwabaddemu Prime Minister Nabbanja omukyala speaker w'eggwanga Anita Among n'abalala bangi babadde baloopera president nti bano babadde nga babawandiikira ebbaluwa nga bagaana okuzituusaayo kakati nno mu bano mwabaddemu Maama Nabbanja oyo nno ye yansanyusiza nnyo kuba bwe yazze okwogera bambi yagambye nti tafunangako ku bbaluwa ate ye omukyala Kabanda baamugobye ne ku stage nga bawulira obusungu bungi kubanga ono y'omu ku babadde batuulira ebbaluwa zaabwe ate nga ye minisita waabwe mu Kampala bwe batyo pulezidenti yabannyonnyodde okukakkana nga ye abalaze nti omusolo guno tegulina kuvaawo wabula bagenda gutereeza butereeza baanyize beekandaze ne bava mu lukiiko ne bamulekawo pulezidenti ng'akyayogera wabula ate nno n'abataka ba Buganda nabo batabukidde Katikkiro wa Buganda nga bamugamba baagala kulaba kabaka waabwe abamu bagambye nti balina ssente ezisobola okugendayo bamukyalire abalala ne bagamba abataka nabo bakkirizibwe wabula Katikkiro yabakakasizza nti kino tekyetaagisa abalaba kabaka bamulaba kubanga era bw'anaagamba nti bagende kijja kuyitirira ennyonyi zijja kujjula kuba buli omu ajja kuba ayagala okumulaba n'abannyonnyola nti kabaka ali bulungi naye bamu basigadde bambi nga si bamativu naye kankuteereyo nga bwe byagenze obirabeko nawe mukwana mukama omulungi akunkumire beera bulungi bayi Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu kati ne twebuuza nti Maama Nabbanja atenga Prime Minister mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani sipiika wa paalamenti ow'ekitiibwa bwe tumulaba ku floor of parliament aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba ow'ekitiibwa pulezidenti ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana ssebo ekirala obusuubuzi bwaffe kyama gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba kati kyejjamiza okuleeta abakozi 4 batuule kukuuma kano aka ifulisi bategeere ebyama byo by'okozesa ate mu kusuubula kyennyamiza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kebeere mu paaliyamenti tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu paaliyamenti kitegeeza obuyinza obulina okusobola okulaba nti ensonga ze tubadde tujja tutembeeta otuwa kamwenyumwenyu ffe ku sitwiti zaffe tugamba otuweeyo ku bwiini otuwe essuubi gye batakira eyiminga Uganda Ordnance Authority etwala Kalamba n'olwekyo omusuubuzi ono by a large percentage abuuza nze yakusasula ssente nga nnyingira n'enkuwa ne withholding tax which is income tax paid in advance onjagaza ki okunnondoola paka mu byenda akasonga akalala ssebo w'ekitiibwa nkafunidde wano twawadde abasuubuzi bano bonna omukisa nga ffe tukutte peeni basuppliers abatono nga bakola na mu bintu bya wano produce n'ebirala bye batetenkanyizza Uganda Revenue Authority yawadde instructions mu supermarkets tebakyasobola kutundayo kubanga bali babagamba bw'oba toli ufri stompa naye omuntu w'emitwalo 10 oba w'emiliyoni 5 nga ye kapito y'ebyuma byonna
agenda kujja wa Ifrisa atunde mu supermarket za wano. N'olwekyo kitegeeza nti abo nabo tugenda basiba nga bye bakola tebasobola bitunda mu supermarkets ate nga ze simaduuka ezisaasanya emaali y'abantu. Ekisembayo Oweekitiibwa President, abantu bakubulidde ku musolo gwa kiro ne luli twagwogerako, naye obuzibu bwe tulina nti gwe wennyini okuva nga January 1, 2005 watutwala mu East African Community ne tufuuka aba East African Community Customs Union, nga kitegeeza nti kyonna tetukola tetukyasobola kikola nga Uganda. Bwebanga yatutwala Kenya, Tanzania n'abalala, import duty gye natuula mu lukiiko nga mwendi mu gazeti ne mugamba nti 35% eri punitive enough okugrowinga amakolero ga wano. Sebo Oweekitiibwa President, gwe ng'olese bali okubeera nga bali ku 25, 35 nazo zivaako otya ate n'oga nti ebyo kambipimire mu kiro mbatire ddala. Ekitegeeza mu muwendo kwekyo President, price bwe nsasula container mu 35% nkuwa $1,150,000 ku 2. Bwe nkozesa kiro nkuwa $450,000 ku 6. Ekibuuzo, oyinza otya okuŋŋamba nti sasula 35% oba 3.5 USD per kilo, whichever is higher? Oyinza ogeraageranya $1,150,000 oba $600,000 nti ziri mu renji y'emu. Ekisembayo kwekyo Oweekitiibwa President, abantu bano kino kankikkaatirize, ka Uganda kaffe ne ka Dubai kaffe wakasaanyizaawo. Congo bw'oleeta container ky'oyinza okusasula $2,000,000 oba gumu ogwa $, mu Uganda basaba 4. Gw'olowooza musuubuzi ki anakkiriza okutwala wano ebintu alimu bitikkulire Congo atandike okukola omuzee ogw'okusimagolinga? Kali k'okoze wali waggulu eggwanga kalifudde nti smuggling is on the rise, ng'ate kigenderere kubanga kiri mu system. Oweekitiibwa President, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo batufudde babigere, kati bakasitoma bonna badduse kubanga tetukyali competitive. Ekintu ekyo nkikkaatiriza kuba n'abala bakyogedde. Ekisemberayo ddala omuntu wa bulijjo ku bino byonna, era n'omukulu wa Commissioner General ajja kugamba awo nti Your Excellency, omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo. Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Sebo muzeeyi, watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo? Nze nkugambye, I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira, nkwongereko ne 6%. Gwengo ngamba nedda gw'omusuubuzi tosasula, nze kankuteekeko. Oweekitiibwa President Faiso okulaba era tujja kusaba nti tukweyanza nnyo okuba nti ozze wano, naye tukweyanza okuba nti owuliriza abasuubuzi baffe. Era Your Excellency, tujja kusaba nti zonna ensonga zaffe ozitwale nga nkulu nnyo. Abasuubuzi bano tebannabagaana kuwa musolo, naye abasuubuzi baagala kuwuliziganya naawe, era bagonvu nnyo eri revenue, era bajja kukolaganya wamu ne revenue. Era ffe tugamba tusomesebwe ng'abasuubuzi. Tetugambala okusomesebwa, tujja kukola kyonna ky'ogamba, naye nga tusaba
ensonga zaffe nga bwe twazikuteera ku lupapula oziwulirize ne weesobola okubaako kyokola olwaleero. Katwebaze abantu bonna balina kye bakoze ku mukutano guno, abalina kye bakoze ku kintu kino kubanga kibeerawo, era kantute Prime Minister asobole okubanga ayitawo ekitiibwa President. Maama Nabbanja yangu ogereko eri abantu. Oweekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka. Ningamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri, nga bw'onooziragira, nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa ye. Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye. Kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese kakubiri. Naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga era nagenda mu ofiisi yaabwe wano downtown. Nze ka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu, saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi nze ondagire nteekese mu nkola. Now the problem, you say the government doesn't support local investors. Rubbish. That's a lot of rubbish. Kati mugamba nti government teyamba ba investor oba ba musigansimbi abavayo nga bannayuganda nti government tebayamba. Nagamba ebyo tabitegeera. Byabwewusa. Mbizimudde. Abizimudde byabwewusa. Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Answer ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, IFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know. That's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used the IFRIS. So what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people. No, Rachel. I think I have studied. I don't see the danger of the VAT. No, Rachel. Mukulembeze yekenenyeza tanalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa. Steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti examples nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa
mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye muyina ebintu oba ebirowoozo bye mulogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola yaffe ya wano ey'enkola mu bizinesi. Ey'okugamba nti sirina sente mpeera ze ndi kusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu. That if you can pay cash, you pay. Nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula. But if you can't, pay later. Oba muze kuteesa muwulirize. Mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli ssaza oba bagagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagagasse naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gy'ali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gy'ali ateredde ntende. Ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike. Owekitiibwa Lutaaya Munnabuddu munna wangi abdeka Mutaaya Munnabuddu munnaye omanyi Kabaka yawooma n'akatagga. Bwe ngenda e Butambala Kabaka gy'atulambuleko, bwe ngenda e Mawogola Kabaka gy'atulambuleko, buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya. Kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba Kabaka ennaku 365 zijja kuggwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda.
naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nguuka tumulaba. Ate mpozi gamba ow'ekitiibwa Bakari Mutaaya nti mpozi baati bakuyita. Ekyo kirala singa Kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni gumbaka weekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Obaolyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa olowooza abantu bameka banaagenda? Ennyonyi tiziibulwe n'ebifo? Katuleke. Naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba, abagendayo ne bamulaba, abamanya. Nange bimufaako mbimanyi. Era kyenvudde mbibagamba. Akazito kamunzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kyekisinga obukulu. Mayiga tagenda kubawa Kabaka n'Akabaka tali mu ddwaliro. Mayiga na Museveni na Muhoozi bamuwamba bamujjako amaani okulaba mbu bawanga kitabani kyo Busiru. Ni weebuuza bagenda kusala Kabaka bakwate obwongo babuteke mu Muhoozi. Noba munakola muti mwe bisirani mwe bikolimo mwe. Muhoozi talibeera president wa Uganda. Talibeera ate tajja kubeera. Ekyo nkibabuulira. Uganda ejja kwakamu omuliro. Ijja kwakamu omuliro. Mmwe Abanyayuganda Baganda mukwate awawunya. Naffe abakonjo tukwate amagulu. Abagisu bakwate omukono. Abanyolo, Abasoga, Abanyankole, Abakiga, musituke tulwanirire Kabaka wa Buganda. Kati Mayiga kati amaze okubapima mwenna. Yabapimye obwongo bwa muti mwine kimusobola kukola noba amusi. Yabapimye imwawedde dda.